no kwata muwala we bobo wadde tokimanyi omuwala oyo wamulekera olubuto yazaala omwana Ebya Frank Gashumba byongedde ddala okubeera nga byononeka ne mukyala we Precious oba Patience Malayika we twogerera ssaawa zino eno bannange ate omukyala tali mukono bamujjukire bulungi nti no ali lubuto information finally emuguddeko nti Frank Gashumba ayina abaana abalala basatu ne Shira Gashumba abadde takimanyi nti taata we ayina abaana abalala mujjukire bulungi nti no olunaku olwo lwennyini lwe baakuba embaga Shira Gashumba yavaayo n'agamba bannange muganda wange Malayika Patience nyamba onzalireyo abaganda bange nga takimanyi nti n'omukulu ayina abaana ebweru vidiyo eno nkugambye muliro ku muliro ogenda kubanga ogyerabirako naye nga tetunagendayo mbadde nsabosako gimpereka like kabenga kasotambula katukera bonna bandikedde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity platform anti kimwayagaliza embazi kibuyaga asudde abaganda abo muba muntegedde olunaku olwaleero omukulu Frank Gashumba akedde kubeera nga information efuluma obanga elikinga nti no byaddala ayina abaana bawerako ddala wabweru omukazi we yakitegeddeko nagamba bannange esigenda kubeera mu bufumbo nga oyina abaana abalala wabweru abasinga ne bava ne bagamba bannange Malayika sigala mu bufumbo biki nga information kale ekigambo kubanga olutalo lubadde lw'amaanyi wali ewakaawe ewuwe okusinziira ku information gwe twafunye naye lwaki mbambi eyogerera sokubuliriza omusajja ono kubanga ayina information wa munda tabasinga tebamwesiga naye ebyaddala wa munda nze Gashumba ga Katonda mu ggulu vaayo mpakanye ati nze ngenda kwanika eri ensi Gashumba bw'oba mpakanya vaayo mpakanye nti taliiyo muwala nti taliiyo vaayo mpakanye nti taliiyo Gashumba okakase ate mmanyi kyenjogera okimanyi omwami gwe wafere miliyoni 8 n'okwata ne muwala we n'okwata muwala we bw'oba wadde tokimanyi omuwala oyo wamulekera olubuto yazaala omwana Mutoni yali girlfriend wo yali girlfriend wange Gashumba n'amubba naye kati oleka otyo omuvubuka alina amaanyi g'ekisajja n'ogenda koyo akozesa vayagula buli lunaku ndi kusenguka ziteekewa ensonga za Mutoni mpale za Mutoni mulimu n'obuleega kankulage ne wano mu wardrobe buubu kube simu ze takwata Gashumba kwalina yali girlfriend wo yali girlfriend wange n'agenda mu nkubiro omulanga bannange empale nzirekewa njagala senguka wano wendi buno obugato Gashumba oliwo empale za mukazi wo bazikuleeterewa buno obugato bwe buno kituufu ne buno yajjanga wano ng'abulekawo oyafuna akasajja akakadde n'agenda ne zino ziizino nzireke muno oba Gashumba gamba mukyala wa jano n'engoye ze n'empale ze n'engato ze ziizino endala tukoye ssebo ziizino nazo yazirekawo ziizino ate wallahi ke kagere kako kekano Mutoni galukufata emyenda yawe n'engoye zaawe kano kasaawo keke yaleka ndi kusenguka mbirekewa buno buleega nze munkubire ku mulanga bannange enamba ye takyagikwata sina gakubira musajja munange sina musajja munange jajja munange gamba mukyala wa jano n'ebintu bye kati ndi kusenguka wano parkinga bintu ndi kubikuŋŋaanyiza muno mu kiveera simanyi we ngenda biteeka ebyo byonna byali bya mukyala wa Gashumba bye yaleka ewuwo bye yaleka ewange
omuntu atalina wadde akasumuluzo akagwa toilet mu Kampala wadde office etunda ensenene tasobola kukosa abantu batano ajja tana disorganizinga ajja temukkiriza. That is nonsense now, total nonsense. Actually, ajati aberera wa. Bagala mu disorganizing ajati wuzia namyalo ku kyakoze no protective vote ya wangudde. Obulu bonna abavuka bonna. Oli agamba protective vote onadeta no protective vote. Namyalo. Kati that is psychological bamukuba mind. Bamukuba torture. Ate chicho gambe omuntu wakwata omuntu kasakwata that is the aid. Kasa nze nalabya ajati nga ayogera ajati ayogera wati. Yes. Omuntu gola banga takola yasinga nokola. Abantu bale mu government ya Musayi bakola nani stop. Katunuli abasirikale enkola gye bakola. Asajja besefu sinema gale bali wanabanja. Encha bali gundi, luli bali kakumiro, luli bali masindi, bali gundi, bali bundi bujo, kabugwere. Abasirikale abo bawumula diboloza. Buli muntu akola. Naye wano obuzibu tulina akola gwe bakuba. Tomungamba baba bemuweza na mazikambisi. Muntu agenda domdala gwensene na manyire na myalo. Ate buli muntu fune kintu kyomujjukirako. Na myalo ali amubedde unamwane kuseneneza ne nyumba yajugwa manyaga na myalo. Mumanyaga na myalo. Milioni 5 mukirana mu bwanche kitegeza gwe. Ebanga lyako edera azifunyeko. Tombuli amazita tonyonyo. Izabuti. Kambuze ekibuuzo. Nina clip genda lwaki buli muntu tamwagala. Why? That should be the question kubanga nalumba vice president alupo nalumba na banja nalumba buli muntu ye nali mu government. The question would be where is the problem? Okay, Mr. Frank. Yes sir. Nza kugamba sina appointment yo na ya mu government eno sina nchobanyi na appointment yo na wano na. You're not a government employee. Nze ndi mukozi wa business ngabola babajje oyo. Bajjo bwategeka ekivulu abayagala abantu bajje. Afune sente. Nze bwe nasokinga t-shirt zo nengula ebyuma ezibikola it was purely business. So, mu bufunze yo swimming in 1 billion. Tuli mu kweyagala tuli mu kulya nyama. Kale bajole kakubuze ekibuze ekisembayo. Okay. Kale ako Frank tukusaba tugeza no damu mukazi oyo webale nnyo tutangaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.